We can know our role and choose to betray it or pursue it. Kati feba generation, feba artist ba generation yeno. Ife bachinua chebe ba generation yeno, ba Da Vinci ba generation yeno, ba Sophocles ba generation yeno, ba Shakespeare ba generation yeno, ba Bob Marley ba Basudde ba Sebaduka ba generation yeno. Tijene mbazungu chise wafe. Go back just 40-50 years ago. Abantu nga ba Christopher Sebaduka, ba Fire Lutaya, ba Misusera Segamwenge, ba Amani Basudde. Go back and listen to them. So, ye beba fe. Naye while we are here, tuli munsi etafunanga ko mukulembeze bantu gwe beerondedde okuva mu myaka 63 egiyise paka olunaku lwa leero. Kyaliwo ekityo, kiriwo ekityo, kigenda kubeera bwe kityo bitakyusa. Every now and then 62 abazungu baali batufuga naye bajjajja baffe beekolamu omulimu ne bagamba kimala ne bakuŋŋaana. A generation that did go to school. Thank you very much. Well, some of them went to school, not all of them. Naye ne basalawo era ne bakyusa Uganda. Naye kweyo turning point yali opportunity ya Uganda okulollinga out. Kuba ku kiseera ekyo twali ku level emu ne Singapore. Twali ku level esinga ku Dubai. Namawanga malawo East Africa fe twali tusinga. Bali baba Tanzania Banyerere basomera Makerere, ba Moi basomera Makerere, n'abalala bonna ba Mukapa basomera Makerere. Because we were at the height. Unfortunately, we didn't grab that opportunity. Opportunity netuyitako. Kuba buli kimu kisinzira ku bukulembeze bwemuyina bwe busalawo nti batugenda ano oba tugenda wali oba tudda mabega. Ogwo mukisa ne guyitawo. Uganda ne kulemberwa bwetyo. Unfortunately, 66 Obote ne bamuwamba. Amini bwe yawamba Obote bana Uganda ne bajaguza. Okay, Kawenke na avuddewo abadde akyankalanya ebintu bwe yawanga Musani Kabaka waffe. Ne tukuba engoma ne tuzina nga tusuubirayo better day. Kitandika bwe bityo. Honeymoon yali short lived. In a short while, okuboyana n'okwazirana nga kuzzemu. Ne babeera bwe bati emyaka 8 paka 1980. 1980 ne beekolamu omulimu baasinzirana mu diaspora. It has been deliberate ku generation yaffe ku underplaying role y'aba artist. Naye ba artist bangi nnyo. Notable among them was Christopher Sebaduka. Mumunoonye muwulirize music we ebiseera ebyo. Ne Byron Kawadwa. Byron Kawadwa yiba amutta na busi mu biseera ebyo because of art. Waliwo Okoto Bibitek. Jesse Kasirivu bamutta busi. You see? Ye Jesse Kasirivu bamutta lwa mukazi. Amini. Thank you. Amini yegoma mukyala we. Nagamba monde teroyo. Jesse Kasirivu nalemerako. Naye nga artist nga bwe bakola mu biseera bino. Amini yakwata Jesse namutugumbula. The following day, bandi ennyini Jesse Kasirivu yali aplayingira yagenda okwentertaininga Idi Amin. You heard me right. You heard me right. So the power of art has always been like that. Twabaawo tutambudde. After Chinana babbi obululu abayabula begase ku Museveni ku Kayiira ne ku Bankwanga bagenze balwanye. Naye music ya playing anga role ya maanyi yabatayagala mumanye for the last 40 years. Emukakasa mwine ekyaba connectinga ku lutalo si babuddewo abaze wali. Naye amba iyo amba da amba nebirala. You know, it was that music that drove us to that revolution. Anyway, long story short, Chinana Moitano, Patekinze over, it has been a ton of event. Uganda yevude. However, here we are now. Ebyaliwo tusobola obbi blaminga kuba kadde baffe abamu tebakyalaba amaaso gazi olw'emyaka bangi nnyo baafa kati ffe tuliwo ffe bakadde b'ebiseera bino ffe bataata ffe bamaama ffe bajjajja
tonaba kufuka jjajja taata kitegeera in this time feba artist. So nze njagadde just okubajjukiza our role, our importance fe ngaba artist. Lwaki feba artist? Because we are very, very important. One of the reasons why I came into this was to inspire others. Kubanga batugamba a leader sees the way, goes the way, and then shows the way. That's the reason why I think we might get an artist yomumbanga yogera n'abantu emitwalo 5. A leader sees the way, goes the way, and shows the way. And each one of you is a leader. We artists, we don't only have supporters, we have followers. But in this age where everybody has a follower, where are you leading them to? It's a very important question. So kano ketusinkana zinjagadde sijja kuba mwogezi wa lunaku naye njagala opointinga ku bintu ebimu ebibiri important, the importance of art. Oboolyawo kano ketusinkanyemu katu challenging fenna gye tunaaba tuli gye tutaba gitawaana mirimu gyaffe naye katulage our importance. Baganda baffe tulina ensi, we have a country kati we are 50 million people. 50 million people where tulina dictator afuze ensi yaffe okumala emyaka 40. Bangi mwali temunaba kuzaalibwa kati tuli wano mukaddiye tukaddiye abatanakadiwa bishuwa mugenda kadiwa. But here we are. Kalimaida kamu. Lizi ettaka esokerwako. Kansoke maleyo taata. Ebera ya myaka 45. Musajja agenda tufuga lizi ettaka. And this that I'm telling you, teakatandika, because this is a man that has been largely in charge or influencing things. Right from the 70s. Mu 1980 bali balonda, buli Uganda bwe yali egenda mu kalulu, Museveni yali Vice President wa Uganda. Mukimanyi? Uganda bwe bajjako Amini, Museveni akakiiko k'amagye ke bayita Military Council kekatekinga over. Nga Paul Muwanga yakakulira nga Museveni deputy we. So n'akalulu Museveni kagamba kebaba yafuna 1% naye yali vice w'abakulembere gwange. So it shows you how far he has been messing up the country. Anyway, njagala kwogera ku importance yaffe so that tuva wano nga buli omu amanyi importance ye.